الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي استوى فوق معاقد العزة من عرشه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله tumwebaza tuwadde ekyengera ky'obulamu. Bamaama mbebaza ekibbeeyi ekitagambika. Timwebale kujja kusoma. Omusajja bw'awasa omukyala oba omukyala bw'afumbirwa bba ne bagenda eka bombi, fe abazze ku mukolo tugamba bataata abazaala omuwala mwebale omukolo, ne tutegeeza omuwala nti webale kwekuuma, baba bagenze mu ngendo ennungi. Banege mwebale kujja kusoma ddiini yammwe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala buli ali wano yenna Allah akuddizemu ekisinga obulungi. Amanya Muhammad Burhani Sentogo. Tugenda kwejjukanya mu bigambo ebifunda mu budde obutono nga tetunnabikonako bino binagenda nabyo. Allah subhanahu wa ta'ala obudde oluwera magalibi ate bwe bukya Allah akola ensonga nnya n'aziweereza eri ebitonde. Esokera ddala Allah alwaza abantu buli lunaku ekiro n'emisana. Ekyokubiri Allah n'alagira abazaala buli lunaku ekiro n'emisana. Ekyokusatu bw'amala okubalwaza n'alagira abazaala n'awa abantu obulamu Allah ekiro n'emisana. N'ekisembayo Allah n'atta ekiro n'emisana. Mu baazaalibwa ndowooza wavaamu, mu balwadde ndowooza oli mulamu, ensonga lwaki oli wano. Tubeere shuwaddiiru nti bwe tugamba nti mubafudde tolimu, si bwe kiri. Kubanga bw'oba muwolise nga tukozesa kigambo kiga nti mayiti eri mu ddiiro, mayiti baginaaza, mayiti efulumye, mayiti bagitwala bamuziise, nawe talina tusaawo. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba Allah ibada zaffe azikirize. Ebigambo byange bigenda kutambulira bwe biti. Bamaama abeeno mu nsonyiwe simanyiiyo eno, bataata mu nsonyiwe eno ze simanyiiyo, naye mbasaba busabi, nessa kusaba yenna. Eddiini Mukama wange abadde wano annyonnyodde mu bulumi obw'ekiteekika ekyawaggulu ng'alwanyisa okulaba omutima gwe n'ogugwo okulaba nti gussaamu esswala 5 olunaku. Maama ali wano olumwa nnyo osituka n'ekiro n'osala ku layiri. Ekyo kiraga bulumi bwa ddiiniyo. Ne mbaasiibye mwebale kusiiba kyali kiraga bulumi, ne musaako n'omukaaga nga kiraga obulumi. Obweraliikirivu bwange nsaba naawe obunzijeko obutwale bubeere bwaffe mbinze naawe bwa kintu kimu ekitta bye tukola ebyo. N'obikola byonna n'oba nga tokoze. Ekigambo kyange kigamba kiki ekitta eddiini y'omuntu, kiki ekitta omuntu by'akoze mu ddiini n'ogikoleramu ebibaamu, naye ki ekitta ebyo byokoze? Ekitta obufumbo bw'omuntu ki? Oyinza okuwa ensonga nnyingi n'ebisigadde ne mubaamu enkulu emu. Ekitta omukozi ki eri mukama we? Olaba n'ekitta ente eri mukama waayo. Senga ogisanga enyirira gwe n'otenda ente gitende ogiveeko, otende omusajja ogete omusajja alabirira ente ono. Kitegeeza ente ogibuusa olw'okunyira kwawe n'onoonya agirabirira.
kinene nyagirabirira nti okufaanana bweti. Ekigambo kyange nekibuusa baganda bange batudde wano, bataata bamaama abatudde wano, mbegayiridde mukendeezeeko katono oba tulekere ddala kaweefube tujja mukola, naye ng'obweraliikirivu tetuteekinze ki kyetukolirako kaweefube waffe. baganda bange abatudde wano, bataata bali wano nga tebannakuloga bajja, bwe baba bakumala okukuloga bagenda kuddamu ogwokubiri bakuloge, anti ekikolozo oyina byolina ebiteekwa okukulogesa. Seka abadde wano ng'akubiriza bantu kusaala, munnange ojja kuddiŋŋana essola, naye nga walwanisa omusajja era omuliko omu, naawe okimanyi nti muliko omu, naye ng'ekyamufuula okumubaako omu baadallah wasaawa eddagala, era nga naawe okimanyi, era naawe okimanyi. Kale katwekube mu tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala mu surati aya eya 3. Buli ali wano yenna olwananga nnyo n'ogikebera weeri n'omanya eddiini yo bw'eba eyimiridde. Yagamba Allah bada audhu billahi minash shaitani rrajim inna alladhina qalu rabbuna Allah, abategeera obwennennyini bw'okutegeera Allah waabwe ne bagamba okufuna kwabwe omusajja gwalina yali Allah, abaana balina yali Allah, esente zalina yali Allah, ekikaali mwali yali Allah, rabbuna Allah. Bayogera ekigambo ekigamba nti byonna Allah yabituwadde. Twejjusemu bwejjusa. Mbadde mbasaba nga mbeegayirira mwabeeno mulabika temulimu abewaffe basitera okubikola abeeri ab'omu byalo, bannange mulekeraawo okuloga bannammwe. Kale kendeezaamu bukendeeza, mbadde nsaba okendeezeemu bukendeeza. Wallahi otudde wano nga bw'otudde mu muzikiti awo, naye ng'olina eddogo ly'otambuza puroguramu, jjajja yakunnyonnyola azaala maama wo bataatawo. Jjajja ntuuse, yingira tuula wano. N'otuula nga yateekawo ebbaafu erimu omusaayi, amazzi yagatabulawo omusaayi nagati gatuulemu, engoye zonna zeyambula otuule mu bbaafu. Kyagamba kyokola. Nagamba nti nsonga kyekuleese, n'omugaa nti jjajja ensonga endeese kiri ekintu eki, omusajja mwagala mubeeko omu, n'abaana bange babe bagagga, abamujja wange bonna babe nga tebalina kintu kyonna. Biki byokola? Mukadde wange akivuunudde n'akimalayo. Ofaaki omubaka Muhammad Sosama bwe yannyonnyola edduniya aga nti kun fi dduniya ka annaka garibun, oli mugenyi ogenda oli ku safaari. Kakazi kattu kamaama ne kafumbirwa gye kafumbiddwa, ne bakagamba nti omusajja gw'olumba ayina omukyala, naye mukyala we wajiribaabu tava mu muzikiti, ayina eddiini, totya. Kakazi kattu ne kajja ne bakassa mu muzigo nga batya n'okugamba nti gyekali, n'omanya nti gyekali, n'omulumba jjajja azaala maama wo ndowooza. Nomugati jjajja ntuuse, ensonga endeese nze nfumba omu, mujja wange bamuleese, kyonna kyekiri. Nagamba ngenda kutuma. Allah gati qaalu rabbuna Allah, abatakola ebyo bakakasa nti Allah byonna ye. Jjajja nagamba kati ddagala lirino oyagala ki? Naye nkolera ebintu bibiri byokka. Njagala ogenda okuulemu erinnyo lyo nga terikuluma, balikuule mu kyuma olindeetere. Bakulaba kwesogga ddwaliro nga toyina kikuluma, naye ng'oli ku kiragiro. Musawo n'agamba liriwo erikuluma, n'omugamba nti musawo sayidi yeeno. Musajja wattu tamanyi nataliko gakoona kaanoonya erikuluma nga ate temuli. Mugamba nti nakimya eddagala ligenda kutta mujja wange koona, nze nja kugamba jjamu eryo. N'alisubirako naga nti lyerino, omugamba nti atwala eryo. Ne bakkula erinnyo mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu. Ogondera ejjajja ebalijjamu eryo n'oliteeka wali. Nagati kati ekyokubiri erinnyo woba olindeetedde, jangu nabyo bibiri lumu kukolera kyoyagala. Genda njagala y'akatundu k'akakira ka puusi kandete. Eriyo puusi gy'oyinza okufuna akakira kaayo nga togitemye butemi. N'ogenda n'ogula amafuta amata ga 10 n'ogaleeta. Puusi n'esalaawo n'ogita puusi puusi puusi. Nekakasa nti ayita mpita mu mukwano era eddoboozi n'olitta. Puusi puusi. Nyaawo jangu. Jangu ndoge mujja wange. Kasajja katu ne kakutuukako, n'oyiwa amazzi amata mu kataasa ne katandika okukomba n'eddembe, gye katyomu okuwoomerwa amatagali, kaddira akakira kako ne kakatuuza ku ttaka bwe kati olw'amata okuwooma, ne katandika okawooba bwe kati.
erino setting akamba oba ekiso wallahi nga tekamanyi kyogenda katema akakira oli ku kiragiro senga bwotyo ne wa Allah bwetwali bambi kaba kali mu kunywa amata gakawomera okufa kanyenya kati kafaana nga omuntu bwananywa amazzi nga wakati mu kuganywa genyote muluma mugatirekera awo nokamujja kakuba oluyi kyova ogalula ekisonga tekategedde notemaka akakira akatundu bwe pa tedda muganywa nefubutuka emiside netegera nti wadde togiwa mata akakira nokakwata nokassa n'erinnyo noyolekerebwa jjajjawo Allah gati qalu rabbuna Allah bo byayogere baga nti Allah ffe ebyo tutubiriimu ffe tetubiriimu nammwe nkakasa bwe tuli nojja n'omuntu omuga jjajja ntuuse byonna mbireese n'erinnyo nti ndirira n'akagundi ka pusi nti bibino biteekaawo kati kiwedde kwata wano engalo nga bw'oyita amannya ga mujjawo n'ogayita naga nti katwala kiwedde gendaka naye bw'otuuka eka nkolera bino tuuka mu kisenge weeyambule wenna bw'omala okweyambulira weggalire mu kisenge obeereyo otemedde nsi okumalira ekika 5 toyogera neweeyambula omukazi bute noozina wekka mu kisenge ng'olyogo n'omaliriza byonna dansi ng'omaze okumukuba ekiragiro Allah leero akkiriza eddogo ne lulumba omwana w'abendi yakafumbirwa wiikisi 2 aba atuddawo kakazi katumbu kasaako obusigiri ku manda bwanda kabussa ku sigiri akantu ne kagere kayingira mu bbeere weki n'akubira bba kantu kanyize wano sikya libozi ne lifa sajja agenda okutunga nti kisoboka mwamulala neeyambula neweeyambuza omwana w'abendi nadda mu kkubo ng'ali bwere nadduka mba oli w'amaanyi okola ki n'omaliriza n'ojja mu swala seeka gy'abadde kologa ti subhana rabbiyal ala wa bihamdi bamaama bali wano mu nsonyiwo sibamanyize no sijjangayo wallahi buli ali wano ng'osobola okuloga omuntu nga amaanyi go n'obukakafu bwo osobola okuloga omuntu era weekakasa nti osobola loga akulaba Allah ajja Allah tatanazzalu alayhim almalaik kyenkola bano abatakirina ekyo abatakigwamu mbaweereza malayika zange zibaŋŋambira ebigambo bino alla takhafu totya ali wano nga toli muddogo nafsi tatya munnange oba teweeraliikirira aliina toyinza butatya aliina ng'ologa tosobola butatya naye ng'eddiini oba wagisazaamu wekka ne bw'oba otudde ng'olya mmere bw'oti ng'olyawo otudde bw'oti ekiro mwegalibi muli mukulya isha ewedde mulya mmere buno obubuuka mu bbanga ekiro obutemagana babuyita batyo emunyenye ne ziyingira ezi ogenda nga tezifuluma zeetoola bwetoloozi era ogenda okuyita taata w'abaana jangu zino si munyenye okusinza bwenze okuva jjo zajja muno tezifuluma zino emunyenye kyeyo tetambula girabe lwaki mu mutima oyinamu khawufu Allah gati alla takhafu baŋŋambire tebatya bana bali ku muliraani waffe bazannya buzanyi ne bannaabwe ono omugagga yiye omugagga avaamu agamba nti tubalidde ku nkoko bagisaze abaana abato bajja buzi bali mu kuzannya bazannya bokka bino ebyabwe sukaali n'ebisigadde munnaamugamba nti ono mu kuzannya yajja nakaveera mulimu okugulu kw'enkoko yakusula mu kadomola kawaka nyinimu ku fajiri abaana bamaliza okuzannya akadomola kagudde okugulu kwagudde mu kadomola mulimu amazzi abafuna wuzu ku fajiri bw'ati okugulu kw'enkoko ne kufulumayo ne kugwawo teyamaliriza wuzu nadduka n'ayita namwajjanga olabe kino sikirabanga kuno si kugulu kwa nkoko kuno kino kugulu kikuno fajiri neegaana naye nga kwabadde kugulu just kwa nkoko katoyinza butatya ng'obireese wallahi thumma wallahi abali wano nga muloga mulekeraawo okuloga kale tubeegayiridde mutusonyiwe mutulekeraawo abakyala abali wano nga muloga mutulekeraawo balekerawo baleke jajja ensonga endese bali abaana njagala babeere basiru ng'ate tebalina ssente abange babeere bagezi nga balina ssente era n'alikuwa eddagala n'ojja buli mwana asoma owamujja wakuba mu P6 awangudde ne bamutikkira osoma n'akuvaamu abab'omungu n'abambusa nga bwe wamusaba n'eddagala lyo likola era ne basoma bulungi buli avaayo Allah n'akyusa bana batasomye n'abawa ssente bwatyo bwabikola abatasomye mukwate ssente bano abasomye nzibamye naye muyina empapula program nagikola bwatyo kakati bino ebyonna bye baloga ebitasoma ne bitandika okukozesa bano aba genda mu masomero nebaga director wuuyo wapifiri
nosanga director wallahi ng'essomero ddene tumuyina ewaffe yakuba mu kyamusanvu ne atuuka ku ssomero ne mutya mwenna yagala mukulu atuuse emmotoka n'agiparking headmaster alina kuvaayo baasa balina kujja offisi eyiye okuva Jones Gale tanajja yakoma mu kyamusanvu tamanyi yadde oluzungu era teri amuweereza kabaluwa ka mu luzungu kwata akasobola n'ekintu kike kolo baasa baasa ne bamwitirira ne bayingira mu offisi babiri baasa namuga nti waliwo mmeka miliyoni namuga tulinawo 6 baseeka babasasudde seeka mbadde sinnabawa ogenda baga nti wali sente zireete yakatuuka nakwata obukadde 6 mu baasa n'afuluma nabo n'abuyingiza emotoka ye n'agenda bebaseeka ne babayita 2 tewali sente mutusonyiwe seeka tewali ate akulimba nga baluzungu mwafunye edda seeka 2 mwenna ne babala 10 jijja bamala omukulu atasoma agenze ne miliyoni 6 bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala bwakola programu ze bamama munsonyiwe sina kyakola ng'oli wano ng'ologa Allah agenda kukolera kyoyagala mu ddogo lyo oyagala basome bagenda kusoma naye ajja bba mu masente ne bakuwayirizi n'ogyesiba mu kiwato yagikuwanga tamanyi nti musajja atoli mutini ogenda ogisiba nga mpanvu esukkawo ekisigadde obuwanvu nekikka wansi wa pole nga tekiggwayo mwana agamba taata ki ekyo mugati mbuwa yante muga nti irizi tugenda gaggawala omubaka Muhammad susama Allah amala okumutuma amuseno gye tuli yamuga nti walaqad uhiya ilayka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakusaako obubaka wa ila alladhina min qablik saasooka gwe wekka naye wulira ekigambo kyeyagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwabanga ffe tumugoberera ffe abamuddirira tudda mu bigere byeffe nze nammwe yamuga nti la in ashrakta Muhammad senga walemu byokola n'oteekako ekintu kyonna yamuga nti la yahabatanna amaluka saali kuwadde yadde omulimu ndowooza gumama Zaina akutya ate mene tolina jiribabu empanvu senga kakutanda sallallahu alaihi wasallam n'ossaako kintu kyonna kunze naye bannange ekyamazima Allah asobola yekka yeesobola era batasaanako kumuyamba naye ffe ffenna twetaagako obuyambi kati amuga nti la yahabatanna amaluka tewalisigazza mulimu tukijje ku ye gwe baali bakigamba tukyeseeko alina kyolina kyonna yirizi n'ebisigadde kibbaani emirimu bano bagenda kukola omulimu obule bwoti mu kubula ojja kuwebulako abakunaaza basigale nga bakulabako n'abakulaba bakulabe nga bajja bakulaba batuuke mpaka mwanadani bakuseeyo ng'obula mu kifaananyi ekiragira ddala nti musiraamu awedde almuwahadun alladhina la yushrikuuna billahi shay'a abantu abakakasiza ddala nti Allah taliiko kintu kimuyamba beebo bennyini abatamussaako kintu kyonna ay la maabuda bihaqqi illa Allah bannange yeesobola gw'obadde okimanyi nti nga tosaala ojja kubaako kyonnyonnyola naawe omwenzi ojja kwennyonnyolako labe aliwo n'ong'ogeya tujja kubiraba naye siriki teri kubiraba anti oba wavaawo bwe tutuula mu muzikiti muno ntugamba nti abaana b'ekyomusanvu mwekka mwemuba muyingira P7 only yebeeyingira mu muzikiti ogenda okutandika okuba balaba oti nga ba P7 olina 28 nga gali 3 nga ate gwe naga nti nze ndi wakya mukaaga nageza okola nga ndi muwanvu nga nsaana P7 ali aluyi oba omufumya ku ddembe nunga totegeera nagambye ba P7 sanga nfumya nti abasajja mufuma muzikiti nsigazzamu bakyala bokka ate nenkulanga nga otudde noga tiseeka nze n'ensonga yantuzza nagenza okulanga nga bali bayambadde shariya nga ate nze ndi mukanzu ekifaananyi kiringa kyekimu kwe kusigala nga ntudde Allah subhanahu wa ta'ala agenda agamba nti abankakasa nti neesobola tudde mu layini ogenda kulaba nga abasajja basigadde ebbali nedirisa twasalanga naye anti teyakakasa bannange tutudde wano naye munyambe buyambi Allah bw'aba akima omuntu amukimamu nafsi gy'atwala buli ali wano gyawo nafsi ogisindikeko ekalaba ekiri mu kitanda daba ekiri eka kyokka oli muzikiti mu dduuka wateekamu obutunda akatunda kakala n'okasaamu empiso 2
nokawanika waggulu wali buli olukya ku makya kosooka okuba oluyo kagamba nti ntuuse tebusigalamu obutunda. Nekenyenya bwe gye kakoma okwewuuba bwe butunda okutambula mu firiji. Era munnange ne buggwamu naga naye Katonda gwonkolera. Nako nekenyenya bwe kati. Senga koogerawo ne kagamba nti nkyakolera. Obeera mu dduuka. Kali wali Katonda kalimu empiso bbiri zino ezitunga n'okagamba nti Katonda bino byokola sibirabanga okola omulimu ne kagamba nti maama nkola. Oyinza okuddamu nti ogambye ki n'otunulayo bw'oti misinde bweru. Akatonda koogedde oyagala kakole ki? Mbadde mwogerezaganya nako. Bannange tutunde bye tukola. Bwe tubanga ddala twayingira obusiraamu tubuyingirire ddala. Idkhulu fi silimi kafa. Tusala bwe tuloga bannaffe. Omwana omuwala ali wali waffe bannange w'obulenzi namutunya n'entya n'okutya. Sanga wadda ku kitaawe. Amajini gamutolebeza buli kimu gali mu kwogera tajja kusoma tajja kufumbira ffe kye tulina kye baatutuma. Naye ng'akola ekyo ate yadda kwona azaala omwana. Basenga jasibye jiribaabu n'ayingirawo ye senga agenda okugaba omuwala. N'agamba mpa omuwala ne badda mu mwanyi. Daba byokola. Daba byogamba omwana. Gwogamba nno muto. N'omwonererawo n'okamala. N'avaawo ng'awusse. Kwata kano. Tontunuulira ava mu kwetunuza. Essaawa gye tuli mu si ya ddiini. Kwata. Tolinga ndaga nti sitegera byenkola. Onsinga obukulu. Nyiga gwe kanyigirize bw'oti. Akokola tojja va mu bufumbo. Gwe nga wavaayo. Ayogera ebyo abigambo omuwala tojja va mu bufumbo yavudde mu hoteri gy'akola yazze gaba muwala ono. Ate nga tojja va mu bufumbo. Gwe lwaki wavaayo? Awo nno wenkubira n'abagamba nti omuntu nga bamusibye. Olumala okujja mukomera bwe palaga ati muwalimu. Toddayo kati wakeerewa ebbombo lirino n'abirako na kano weeyambule. Kasita omala oddina abatoddayo. Nomuga nti maama wakeere wasenga wali mpandi muto kanti wabana abali wano bwe kibanga kituufu abaana muni banaze kati baleke gendayo amakomera gonna senga makalu anti buli ke bamala okunaaza ne bakayiira eddagala baasa komera liwedde tojjaire genda mu kasitoli naabi atagamba mala yingirayo ate bwovaayo ate tukunaaze ate olutoddayo bwe ntegeera eyo ayingiddeyo gwe tunaaza atannayingirayo ate tetumunaaza. Nomu mukitunne mukirabe kati mbwakwadde security tojja kugenda mu kkomera olw'okuba onaabye ebbombo. Bannange Allah ebintu byonna bisobola. Eddiini tugigezezzaako alhamdulillah. Ate saagala otunne omuntu atali musiraamu ogambe nti gundi atali musiraamu ng'agenda mu ssabo. Talina buzibu. Eddiini ye temugaana ekyo. Tannayingira gy'oli gwe gye wayingira yeegaana. Kati ate nawe gwe wetaddeko ga nti ogenda naye ye tannazza musango lwaligamba nti asiramuse eyo tagenda kuddayo ate gwe ogamba wasiramuka. Bw'oyingira mu kisulo bakuwa requirements z'omwana owadde taleeta bifaanagana wa kisulo. Era owadde senga ajjanga mu nsawo ye ataddemu ekyangu ne sabbuuni owadde. Osoma piki P5 oli wadde oli wa kisulo ndi wadde ate ono sabbuuni ate kano kasenya ani abikuwadde taatawo tumanya ntaata aliko akatonya. Omwana owadde ayina n'ekyangwe muzadde oba oli muyimungufu ajja na bitaba nafani kubanga addeeka owekisulo yajja n'ebyo kubanga agenda kusula. Abange ke wayingira obusiraamu bakuzaala taata musiraamu oli musiraamu ebyo mwebiri oba ntegeerekese bannange ayina koolina yamba buyambi. Omukyalo omu yagende wa musijjajjaawe azaala nnyina ndowooza n'atunamugamba tunna mu baafu muno olabe omulaba akologa wuuyo agenda otunna bw'ati ng'effeesi ze yamugjawe namuga ti yeye yennyini Allah ye mama gundi yennyini namuga kiwedde oyagala ki kumutta kirina kirala. Kakati aba atudde ne jjajjaawe gw'ajjidde amunnyonnyera ensonga ze namuga tuyagala kumutta nti ye namuga tumutte kati saawa nnya. Ono gwe baali bagamba ekigambo ekyo olw'okuba alimu eddiini agamba subhanallah jjajja namuga ti ebyo ebigambo byogedde tebikola wano tokiddamu ekigambo subhanallah tokikola tya tokiddamu teyalimu kwogera bya ddiini. Namuga kati kwata akambe n'akakwata bw'ati n'akasigako bw'ati omusaayi namuga kati ogenda sala mu bulago bwe gwe towereka erijja lyagenda kijjamu enjawulo gwe sala wano
kati bambi yerabira olwokuba eddiini emuluma abakola ebyo ngamba basiraamu sigamba batali naawe ozoga nti ndi kugwe kennyini nange beŋŋamba n'agamba nti bisimi ali mu mazzi asala bwati sawo namugaa nti dabbi kibi oyogedde ate asalembe oli afe banange tukyuse entegeera yaffe nawankwadde tutegeera Allah yesobola omusajja omukulu ofunye sente eyali ayavula nga tolina kyotegeera esente nozifuna nogula ploti nogimala noyiwa buloka matiriyo zonna ab'omusingi ne bayingira abavubuka basatu bagati muzayo oliriddawa nebagati ndi kumi nebagati jangu omusingi guwedde waliwo ekibulako nodduuka ne baga nti enkoko teriiwo nokubira owa boda bano nobaga nti mwabula munjagala mbadde nerabidde enkoko nejja kiyo wa mundeke sijja kusobola ojja kukola nemukakwata nemukasalira mu nsonda y'omusingi enkoko nekutuka mubwetinga namu nemujatoloza omusingi gyonna nga genda omusayi gutonya gumusayi genda gutonya kuuma ennyumba temubaafa njanguwa neyetolola enkoko nemaliriza omulimu bano abakasaze nogenda gwe omugaga ne bakalya naye nga bakagambye kakuma abali mu nyumba abali wano munyambeko buyambi wanika omukono omuntu ogu nga temulina kijja kuli maiti omu wanike ekijja kyammwe nga temulinayo kamaiti naaka kasanga musonga omu tujja kuziikaawo teri maiti kabuli neki wanika anti twakigema nga tuzimba kale kitegeeza nti mwenna abali wano agajja galika kati nenamba yo teri agenda gitwala ne bonoba ogenda mulimbo enamba yo kasite netuuka ku kijja ky'omukyalo ng'ofa kasite netuuka bweti bwe pa oyina kufa kobe ng'ogenda mulimbo kubanga enamba etuusa eriiyo eyo ku kijja kyamwe gye baziika 58 addako gwe oli 58 oli mulamu bute n'ebidagala byo kyali nabyo linda kemala okutuuka bwe pa ojja kufa ne bonoogenda mulimbo eri egenda kuba eyeri etuuse ne bassa ku nkoko omulimu eyamba okukuuma bano bonna abali mu nnyumba mulaba obwongo obwewunzifu tesobola enkoko neerajana ne bagirya bana bagirya ne basibira mu latulini Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu surati Ankabut aya 40 ali wano ng'olina kyokola kyonna ng'oli mukyalo banga oli musajja anamweji Ankabut ali wano yenna ng'olina kyokola kyonna nga kitegeeza kuloga muntu butaba na kintu kyonna nologa omuntu ayavuwale omwalimu ono nga baliwa niyange yakumuloga agweddalu ne bagamba nti guli yatandise okugwedda yeyambudde ne bamukwatidde eri bujuuko bamuleeta nogamba nti tannaba yansanga nja kufa naye empaka era ekirungi oyogedde ekirungi ojja kufa yagamba Allah ti mathalu alladhina takhadhu omuntu yenna ayina kyateekawo kyonna bane tosaawo takhadhu min duni llah ng'osaawo ekintu nga si Allah yagamba nti kamathali ekifaananyi kyo gwe ofaananga bw'olaba al ankabuuti nabbubi yagamba nti ittakhadhat baitan nabbubi atuula natta obudde matiriyo gw'olaba yiwa ku nnyumba zonna ne nabbubi akikola n'asinzira ku kitooke kyeno katugeze nti seeko ono nange tuli bitooke wano wakati nabbubi nagati ngenda teekawo n'ennyumba bw'atandika wano wakati n'agyetolooza wano wasaaka tuli akasooka n'atandika okwetolooza ennyumba ya nabbubi baneete muli batawuni mwazaalibwa mu kyalo mekega nti mubimanyi byenjogera eno babaleetayo buleesi akyala mu nsonyi bagenda okuwasa tumanyi nateeka ku TV temuwakana bakutusa omusajja naga nti TV kati kano kanyiga kano okyusa n'agenda ku mulimu kaakati n'olaba ku ssaawa 6 oyagala mbubukedde ate bunyiga kamyufu ojja konzije agenda okudda kiki TV yafudde TV yafa jjo nga wakagenda ku makya kiki teekako tulabe nagambye onyiga olaba kyokka namu maalo kakati gakugwamu mbonaawe oli mu tawuni naye mutani akuleeta buleesi mu tawuni kakati ndiko nabbubi ono Allah kati ittakhadhat baita naye ateekawo ennyumba ye naye bw'aba agitandika wano mu kasonda wano ateekawo akatuli nga kati n'agikola nga ennyumba nene nejja nga yetola munnange emumalira ebiseera nga naawe bw'omalira ebiseera ku ddiini
wallahi mwasiba setati ramadhani osaddaka oswala tayari nayo inayirizi mu kiwato oli bize ku nabubi ono mukola mwenna era ebiseera ebimumalira nabubi n'amaliza ennyumba ng'ewedde eno natatuukayo najja wano katuli akatini neyeebakawo bw'ati n'asirika naga nti ennyumba alhamdulillah njimaze naawe ali wano olumala eswala nogati alhamdulillah eswala njimaze astaghfirullah n'ofuluma nabubi naye bw'akola yagamba Allah nti wa inna awhana albuyuti enyumba eyo etawanyanga naye bwotawaana naye yagati enyumba esembayo okuba ennafu labaitu ye nyumba eyo ey'omusajja oyo gwe mulaba abonyebonye nabbubi kubanga omusajja ajja bw'ati ng'atambula n'asanga kannabbubi we kazimbye oyinza yimya no gati mbadde njagayita naayita wano sisobolawo nabbubi kampita eno kisoboka era bwojja nga tokategedde waddudduka bwe kakuyingira ano ogenda nako sibira eri mbiyigo noga kano kannabbubi kazimba mu kkubo kasiru nga naye mwali abonaabona ennyumba ogiyodde ogenda naye bwoti wakati mu kumenyeka ntya naabwe tomenyeka ennyo n'emirimu ojja okumenyeka n'emirimu ng'olinga nabbubi ng'emabega eriyo atali Allah akola puroguramu oba tuli ffenna wangi bannange ne bwe naaba ŋŋenze nenva wano neŋŋenda ne bwe siridde ano kabuli nendya ogambanga nti akasajja kajja ne kagamba bwe mba ndoga mmenyekera bwereere n'emirimu gyonna abakyala mu nsonyiwe njogerawo nnyo mmwe abasajja temubugutana nnyo mu okuloga kwammwe kwa byanfuna mb'ologoona omusinge bw'oli mwavu ogenda kuba mwavu mpaka ye puroguramu Allah gy'alina ogenda koma ku mitwalo 7 5 kitundu ng'okkaena 2 2 aweewo lwofunye ennyingi bakutuma ntume ozitwala butwazi eri ku bukya y'ennyama era toyimirira buli ssaawa okwatawo bwoti olwokuba bakutumye ntume nebaye ali wano nga miliyoni 2.6 gwe naawe nga lewo ogenda okuba kati ne bwonoologa ojja kusigalayo eyo bamaama abali wano era kyofulawo Allah natuyamba natuwa abakyala bameka bana ekyatuwesa bana entegere y'abaana bano batufulumya eyawukana taata ali wano oba aleeta omukyala nga bubana okumutuuseeka bwe pa nga yakoma mu kyakusatu katugeze yamalako P7 gwe nga wakoma mu P3 okusoma okulaba okulyawo waliwo wa P7 ne P3 kati njagala kubuuza ne mufulumya kati omwana olumala omufumya n'anoonya gyagwa ng'owa taata wa P3 ng'owa maama wa topu n'abeera awo bw'atyo tomanyi kusoma luzungu tomanyi kusoma luwalabu olaba baseka nga balusome naawe n'osekerako nogamba nagasi lutegera naawe n'oseka naye ng'okubuuza osese eki tokitegedde bannange mbalambira nga sejjeemu Allah subhanahu wa ta'ala tugenda kumusinkana ng'ebintu byonoonese nkakasa nti obudde buleka bwebwe obuntwala etteeka erisembayo etteeka lyensembyayo nga sinnateekedde ettaka mbabuuzi abasoma bazze abasomesa bakyajja nkiddamu abasoma mujjudde n'abo basomesa bakyajja bwe nawulidde nina ekibuuzo abasoma bano ne bano abajja abasomesa abo ababiri ani asinga ennyo okufunamu njagalayo emikono ebiri mbadde nsaba olwokuba tuli mu ddalasa just kyetagisa kukyabukizibooti abasoma mujjudde abasomesa wetuli abasomesa n'abasoma baliwo abafunamu ennyo mu kusomesa kuno mbuuza basinga kwagala namwe ajati alaikum salam abasoma mulayo omu abasoma mbulongo obudde nobunzigwako namwe ajati walaikum salam abasoma basituwedde mbundikira etteeka lino n'ekyo abasoma agambye basinga okufunamu kati mbabuuza buuza mugenda kumpa ansa mwabali wano mwenna nga buli ali wano Allah yaggerera kuba kati ogenda kola istighfaru nga biri nga tologangako muntu n'ogu yadde oyingira mu ssabo ekyo kimu ng'ali wano nga Allah yaggerera ng'olina nakatedaga ekibbo kikyaliyo mu kitanda kyakumeka kyakubiri tuli ffenna senga ova wano kati mwenna nga buli akirina ogambye niya nti ntadde eddogo okuloga nkumazze obusiramu bwange butereere eddogo nditadde
ani asooka okufuna? Mwalimu yayogedde nayogera ku nkitadde, ani asooka okufuna? Si mwalimu? Kati mpa ansa mu kino. Omusajja bw'aleeta ajati n'amutuusa ekaawe, ngenda kisa mu bbaasa, ngenda kisa mu bbaasa okisumulule. Aleesa ajati amutadde ekaawe, bagenze mu kisaawe, goolo eri bateekayo goolo ne bakubako n'emiti ebisaawe goolo kati muzimanyi. Nebayo eri agenda okukwata goolo naye n'agenda okukwata goolo, omupiira ne gutandika, ono afuuwa n'asimbula, omupiira ne gusimbula, enduulu n'evuga eno. Oba tuli ffenna temusigala, temusigala nno mmwe. Kati omupiira guli ne gukaaba, abaana enduulu n'evuga ku kisaawe. Abaana batondoza mutegedde enduulu yakuba omupiira ku kisaawe, mwali mukubyeko temukitegedde. Enduulu ne zivuga, tiimu ziba bbiri, waliwo tiimu eyeno n'eyeno ne t-shirt ziba za njawulo, omupiira ne gukaaba. Wentegereza mmwe bonna abakuba enduulu, mulina okuba enduulu, gye mukoba okuba enduulu ono akuba omupiira atabuka butabusi. Oba bwe kiba ne bagiba misinde. Omwana ngadduka nga wakira ssomero lyammwe, bw'atuukayo muli mumuga nti yongeramu amaki, naye ng'abalaga akoze atya, akoye. Kati gyokoma okumuga nti Sumaya yongera, n'atera okutuuka n'atwala olw'okuba nti omuduumidde. Nsaba abali ebbali w'ekisaawe abakuba enduulu, mukubire abali enduulu mu kisaawe kino, ojja kulaba entambula yaakyo. Deka kusirika ajja tebawa n'ateebera wonna. Muyambeko omuga nti Yisima gwe ogulina omupiira gutwala, otoyimirirawo genda. Ojja kulaba nga akututte mpaka mu ggoolo. Tuli ffenna mu kisaawe. Ekibuuzo kyange, bw'omala okutuukayo eyo mu kisaawe nga bali mu kuba omupiira, abali mu kisaawe bakuba bano bakuba ne bano bakuba, guddayo bwe gudda, njagala kubuuzaamu awo abakuba omupiira mu kisaawe ne bano abali ebbali w'omupiira, oba tuli ffenna kati n'abali ebbali abaduumira abakuba omupiira bakube nnyo, abo ababiri ettiimu eri n'eno baliwo abasinga essanyu. Namuseka wangi taata, bano abakuba enduulu bali ebbali w'ekisaawe, togamba akuba enduulu babeera bangi, ekintu okyonoona. Bano abali ebbali w'ekisaawe bano bebagamba nti Seeka agambye nti bebasinga essanyu olw'okuba balaba omupiira gugira gutya gutambula. Namu mukadde, namu munnange nze ttiimu yange nawagiranga yalinga KCC, esewo naye nga KCC bwezambala ne Villa, Pawulo Asule nga ankubira akapiira bulungi nnyo. Era lumu Pawulo Asule bwe yafa, abantu abakuŋŋaana mu kisaawe Nakivubo okumusondera keesi, gavumenti yali emukuyidde keesi. Sooka olinde wamma nebeera nfu, nebeera nga si nnungi. Abawagizi n'abamugulira keesi ennungi ennyo ne balowooza nti muzeeyi nkutegedde. Kyagezaako bagamba ye nti abali mu kisaawe munda bano abakuba be basinga, bano abaduumira ebweru. Tufunye ansa mmeka? 2. Kati mpa ansa wano. Gano mazzi bagawadde nze, si bwe kiri? Kati nkasaze bane obudde bungenda, nkasaze kano maze okukasala akacupa kano nkasudde, nsigaze akalimu amazzi. Kati akacupa kano amazzi nga yiye ntaddemu mubisi gwa njuki, ntaddemu omubisi gw'enjuki. Omubisi gw'enjuki guno gwentaddemu ogwo bebana abakuba abali ku kisaawe ebbali, oba tuli ffenna abali ebbali gwe mubisi gw'enjuki gwenjiye muno. Abakuba enduulu oli yagadde kyanjula ne muga nti ndeka ngamba abakuba enduulu ebbali ku kisaawe. Kakati ate abakukuba bali munda yene engalo, abali munda mu kisaawe yene engalo. Diri engalo eno ogisse mubisi gw'enjuki guno, kitegeeza ttiimu 2 ziyingiddewo, akuba bayingidde mu kisaawe. Noono abakuba enduulu gwe mubisi gw'enjuki, onyamba ojjeyo engalo eyo ng'eyo yonna ebisiwadde omubisi gwaki gw'enjuki, ogikwata ogisse mu kamwa, omubisi gw'enjuki gwonna ogukombeko engalo eno n'akamwa akatutte omubisi gw'enjuki. Ani asinga oganyibwamu n'okuwoomera omubisi gw'enjuki? Banange nga maliriza ebigambo byange, awo ndowooza ofunye ku ansa y'abali abazza wano okusoma
nasome je navudde sibo kyabadde n'abasomesa ansi ogifunye bulungi engalo bayoggo kyejjevunule nga bw'okyagala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani ekitiibwa Surat al-Baqara 21 yagamba qul Muhammad sallallahu ngambira abantu tekawo erinnya lyene wammwe inna sala omuntu agamba nti inna salati seeka wange mukama wange womusangidde agenti omuntu agamba nti mazima sola gyensala abasadde subuhi obudde bugenda wanuski n'okusala kwange awo njagadde kuyimira mu katono. Tusala ebintu byonna nga tubisala ku bitali bya Allah n'osala ekintu. Omusajja omukulu ategeera n'omukyala ne mbeera babiri ne muyingira awantu ne mukwata endiga ennamu etalina kyekoze kyonna ne mugisiba amagulu gonna ne mugiyiira otufuta ne mukuma omuliro. Endiga neerwana n'omuliro endiga muyimiridde awo nga jjajja enagamba nti kati tumuli bubi endiga neerwana omuliro ne gujooca. Allah nabisomaga nti idha qataltum fa ahsinu lkitira bw'aba okuba omusota gukubeera omugufa guveewo nagati wa idha dhabahtum ate bwemba mugenda kusala fa ahsinu dhabaha ekiso kigire kiwagale muyigabogamba nti bisimillah ogira bwoti ngewedde naye ne mujoota neerwana endiga neerwana paka lwetuuka ekiseera neefa naga nti kati kiwedde ogenda kuba mugagga mpaka lwolifa n'abaana bo n'abazzukulu zonna ssente. Allah naga nti igwe gwe bookyedde endiga n'abaana bo n'abazzukulu ogenda kuba mwavu mpaka njagala mumpe ansa kyombi ki ekikola. Jjajja bw'amaliriza ekyo kikola naga ntuulaawo n'afuluma n'agenda ebweru naga nti Katonda nyamba onkolere ku kintu kirinze sikisobola okuleka wano nadda ebweru. Teri musawo muganda atabikola olumaliriza wano nadda ebweru eri naga nti Katonda sina kyensobola njirira n'agira n'otenda omusawo omuganda. Akagambo kange kensibirira akasemberayo ddala ku bantu bano abatudde wano aloga yenna okola bubi. Aloga yenna yamba buyambi otuukeko we baloza omuntu nga alwana bw'atyo olabe embeera. Akawala akato myaka 18 fe abali wano katugatta bwe kasituka bwe kati ffenna katutwala katulinga busubi. Omuwala n'afuluma emisinde n'adduka n'ayitaawo n'abuuka ekikaali n'agwa ebweru n'agwa yenna n'avaako ettaka yenna n'akoloboka amaaso ng'eddogo liga tuli bangi mujja wono maama we yagenda tajja kusoma ne bwana akola atya kati omwana omuwala ono aba akoze eki loga maama we omutte ate bw'obanga oyagala okukola eddogo loga mwana wo yennyini gwoba osooka gwe omwondo g'ekyanakyo. Nabadde mu ddaasa ku Magalibi nakigambye abantu bw'otuukanga mu saaluuni nga bagenda okusala enviiri nga bagenda kusala gozze bakusale bateekamu agafaananyi ne bateekamu emitwe emirungi kano bakasaze maaluuni kano bakoze batya wano bazireseewo wano wakati si bwe bazibikola n'ojja n'omugaa ti gwasala kati kola bwoti nsalanga ono kati nze ndi wa bbulaaka ono omumyufu si bwe kiri nimba kakati n'olyoka ojja gwagwe bagenda okusala omutwe gwo munene ku gyaffe naawe okitegedde kakati nojja n'osonga mwono nsalanga ono n'alyoka atandika okusala ne bagenda okumaliriza okusala akaviiri kono ke bamusaze nga gwe ate oli mubi gwe mugamba ono asala nsalanga omutwe gwange akaviiri akagusaanidde bano baveeko. Bamaama abali wano ng'ologa wallahi suma wallahi ogenda asasula nga tologa teweeraliikirira waloga mujjawo waloga mwana wa mujjawo waloga muliraanwawo gwe teweeraliika eddogoli ogenda sasula oba oyagala oba toyagala akulinze Allah agenda kukwata agenda kubonereza ogenda kijjamu enjawulo nga mazefa nga ne bwono batonnafa wano ojja kukombako obwana bwo bwonna bagenda kudda mbufumbo nga obufumbo buganyi nga budda gwe jjukira bujukizi nti ekita obufumbo obwana banega eddogoli lyentambuza liri ombaka Muhammad yagaa nti man laqiya Allah yenna anasinkana Allah nga la yushiriku billahi shay'a teyamusaako kintu neki dakhalal janna dakhalal tageti yaffe dakhalal janna tageti yabali wano abasiba n'abatasibe n'abasiba tageti yaffe dakhalal ekyennyume kyejjana ekyejjume kyenjana nze nno sikiyita bwe nti ekyennyume kyejjana kyoto kitegeeza agamba sosama ti waman laqiyahu ali musinkana Allah nga yushiriku bihi shay'a nga yamugattako ekintu kyonna tukyuse omukono dakhala saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ebigambo byaffe. Allah atusiime atuddizeewo atuweemu obulungi mu kusoma kwaffe wano n'abawalimu abakyajja Allah bamuweemu obulungi nammwe abasoma Allah baweemu obulungi.
saba Allah subhanahu wa ta'ala okkirize byetanamala Allah bitumalire. Allah akkiriza byetumaze obiteremu baraka. Amanya Muhammad Burhani Sentogo kituntu nakaseke w'obulenzi mu kyalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Natutwalaganya butwalaganya. Mbadde mbategeeza nti ebiseera ebisinga omuntu bwatutwala kaguddeyo, ebiseera ebisinga daluso etuuka netubowa. Genda okulaba waliwo abasimagira, waliwo abatandise okukola obukiiko bwabwe okwogerayogeramu, naye seeka atuvuze bulungi bwe tusoma ate bwe